Hey. Hey, what's up, what's up? Mjebale. Yes. Mwangu bane tukajule tukatandike tukasumulule je kava tukatandikiremo. Welcome guys, those of you who are online. Thank you. Yeah, mwangu tukasumulule. Nam love. How are you, Nam love? Yes. Mujje tukasumulule. Muyerina. Mankei. Okay. Sometimes when tandika abamba complaining, abanange totugumiikiriza, abanange tokola ki. So siruddeewo nnyo naye ngezaako okulaba nti n'abalala bajja baleme complaininga nti ate nti sibalinda. So ndi wano okubagumiikirizaako katono. Yeah. Welcome guys, welcome. Sheeda Kruise as usual. Wano omugole mchala nkwaya ku YouTube channel. Lero tuli ku Facebook live. At the same time tugenda kubeera nga tuli ne ku YouTube channel. Tusobola okubeera nga tutambuza ekintu kyaffe nga bulijjo. Sheeda Kruise yeewaayo okulaba nga Munnayuganda oba nkubakyeyo abeera nga amuleetera ebyo ebiri hot, such that we can all succeed together. Welcome guys, welcome on my channel. I don't know who is online and who is watching me. Sheeda Kruise as usual, our YouTube channel. Guys, don't forget to subscribe because most of the gist is always there on our YouTube channel. Today, my topic, today what I've decided to talk about is something, guys. I think today's video I want us to discuss something that has been constantly in my inbox. I have so many followers who really reach me nayenga amazima ga Katonda munneewuunyisa. Yes, tutandise okasosotola. VJ Junior wagambira nti tukasaba okulule tukatandise ku ntandikwa. Yes, how are you doing, my princess? Live from London of Saudi Arabia. Yeah, okay, Jessica. Okay, that's nice. Now tutandike. Many people, Jacinta, you want to join, but I wish you had talked to me before. Ngasinatandika live kubanga. There is something I want us to talk about now. The main issue olunaku lwaleero gye tuzze okwogerako eri etya. Bannayuganda abali ku kyeyo, nammwe abali e Kampala, mulwana nnyo okulaba nti you move to outside countries, outside of Uganda, so that you work hard, musobole okubbulula family zammwe, musobole zijja mu mbeera embi. Naye ate bwe mutuuka e Bulaaya ebintu bingi ebibeerawo. Waliwo abantu abazze bajja mu inbox zange nga baŋŋamba nti nnyambaako nswalize gundi namuwa ssente zange n'atankolera kye njagala. Ono omwami yankolera kino, twali tweyagala, yali tata abaana, ssente zonna ze badde nkola e Saudi nzimuwadde naye takoze eki,
tanyambye oba talina kyakoze. Usna, welcome. Tanyambye oba talina kyankoledde oba anzibye nsaba omunswalize. But darlings, ekisooka Sheeda Kruise nzize olwaleero okubagamba bamikwano abakolera e Saudi, e Dubai mu ddungu, abakolera mu nsi eza Europe nga Netherlands, German, zona name it, USA, mwena ng'omanyi oli nkubakyeyo. Bwe nsooka okubuuza lwaki wa travelinga n'ova mu Uganda n'ogenda mu nsi ez'ebweru, kiki ekyo, what were your goals, what were your reasons, what were your aims as to why you left Uganda to another country? You guys, it seems some of you mwerabira temwina principles, temwina bintu bibafuga oba temwina mateeka ge mutambulirako nti nvudde e Uganda, kiki ekinzijja Uganda okugenda mu nsi y'ebweru, njagala okuva e Uganda naye ntambulira ku mateeka ki? Ntambulira ku mateeka ga X nti bwe nakola sente ngenda banzi muweereza. Seriously, when you come to my inboxing oyagala nswazi oyo gwe wawa sente nga tozimuwadde mu bulungi, bwe wali ozimuwa wasooka kumukubira? Ate ekisinga okunewunyisa, it's like some people, kino nina video endala gye ngenda okukola but kankireete na wano. Some of you, you come to my inbox ne mugamba Rashida njagala kutravelinga tugeze ngenda Turkey ngenda Europe naye sina connection. Naye bangambyeyo omuntu bwe bati ne bwe bati agent. Ne nkugamba mukwano topapa sala omuliro. Omuntu oyo gwongamba simanyi oba nakolera. Then bw'omuwa sente n'azirya, you come back to me mbu Rashida nswaliza gundi. Seriously? Nakugambye omuntu oyo sooka ogumiikirize topapa. Ate n'omuwa sente n'akulya oba n'atakuwa visa oba n'atakutwala bweru. One of the reasons lwaki nasalawo okutandikako YouTube channel yange was one, nagenda e Turkey ne mpulira abantu bangi buli omu agamba nze bansuubiza omulimu ngenda kukola bwa security, nze ngenda beera driver, nze ngenda kubeera simanya musawo, nze ngenda kulongoosa simanya biki, eno teri mirimu just factory. Nengamba naye lwaki sikola YouTube channel to alert people ku bintu ebiri mu nsi nga zino. And that was one of the reasons as why I started my YouTube channel. But again, what really bothers me or what hinders me so much is you talk about something, you talk to somebody directly, no tekamu obudde no mukubira audio no yogera naye nomugamba topapa sala omuliro sala pressure totekamu sente zo bagenda kubba oba ekifo kyoyagala teri mirimu. Then bwatuka nagamba bantomeza Rashida nyamba. Seriously, if you traveled willingly to Turkey and you were promised a certain amount of money or a certain job, notukayo nga togisanzeeyo, then why do you call me? Why do you come complaining to me that I should shame such an agent or any other person? Ate nga mba mwateesa. Banange tuwebereremu, bwe munavanga mugamba tulina empisa embi. Like, I used to have people nga bali mu inbox yange banaye nga bamalira obudde nga njiya ndabe nti bagenda e Turkey. Naye ekisaana ekituuka ne mbafunidde opportunities, they never got back to me. Kumbe bafunye agent omulala. Agent n'abatwala. Olwatuuka ku airport we papa Rashida wategedde nno tuli ku airport tugenda Istanbul. Simanya tutuuse batutute mu kifo kino teri mirimu si walungi biki. Mugenda otuuka eyo emirimu gye babasuubiza si gye giri ate mugamba baba, then you get back to me Rashida tuyambe tufunire emirimu. Naye nga bwe wali ova e Uganda nakugamba sooka osala omuliro kandabe bwe mba nina kyensobola okuyiyiza nkuyiyize, then n'ogenda. Banange bababba ne mmala ne mutuwekwasa. And to you my people abali e Bulaaya oba abagenda edda ababala nti nno mwakikuba kituufu munnayuganda olemwa, ababala nti nno mwakikuba mwaterera. Seriously, if you had goals and reasons as to why you left your country, why do you give the money to ba exi? Simanya ba exi, simanya tata baby gwe wayawukana naye, simanya boyfriend yowedda, simanya ono yali boyfriend yanjagala mu ssomero, simanya nsanze boyfriend ku Facebook. Seriously, then you come back nga bamaze okufera.
nonkabira nze kinnuma okulaba nti nkubakyeyo tuuka okudda e Kampala nga tolina kyolina sente abamu ne basituuka okuba deportinga ne babazzayo e Uganda ng'omaze emyaka 10 myaka 7 sente one you people in international countries nali Saudi mubala nti ali mu international country kubanga tali Uganda naye you people in outside countries, please stop pleasing social media in-laws. Stop pleasing social media in-laws. Some of you, ekiremeseza nkubakyeyo okkulaakulana kimu mwagala nnyo pleasing social media in-laws. Some of you mukola obubaga bwe mutaakolanga. Some of you celebrating a birthday ze mutaakola edda. I'm not stopping you from celebrating your birthdays. Naye ne mugenda mu photoshoot ne mukola zi party ez'amaanyi ne mukolera ba boyfriend party ez'amaanyi ne bakudeportinga nga tolina wadde 10. Then nojja mu inbox yange seriously n'ongamba nkuyambe. N'ongamba nkuyambe. Ng'obadde wali eri sente oyina b'oziwanga nkulaba. Ng'ocelebrating aba boyfriend leero n'oyagala onenkya n'oyagala oli luli n'oyagala oli. Nga bonna mbamanyi. Banange tuwebereremu. Mulekeraawo okupleasinga ba social media in-laws. Mulekeraawo okukolera abantu okubalaba ebyabakabampaani. Ffenna tulina life, but yonna tetujja gireeta ku social media. I go through a lot. Ebirungi naye si buli kimu kino nkireeta. Ebimu mbirabako n'endisa maaso n'enkita. Banange mugenda Bulaaya nga baba balira emyaka naye nga temulina ssente. Siina bwe ŋŋaana nje saagala muntwale bubi nti nagaanye omuntu okulaba okwekolera birthday oba okwecelebratingira no. Munnayuganda nga nkubakyeyo yonna ensi gy'olimu oli waddembe okwekolera ekintu minimo kyekolere naye tokolera ba boyfriend. Banange you people, you should stop paying for love. Someone wrote something yesterday ku gundi. Eric, no? Is it Enric Kruise? Banange amanya go ga gundi. Welcome. Nkulaba nnyo le Sheeda Kruise fan banange webale supporting our girl child. You guys don't forget to subscribe on my YouTube channel Sheeda Kruise. Kwekubeera ebyakabi ebyankubakyeyo okwedevelopinga n'okubeerawo. Mbadde nkyali kuki. Most of you siganye bantu kwekolera birthday naye tuwebereremu. Ojja kudda okole photoshoot okole biki naye ng'ewaka tolinayo wadde 10. Tuwezimbe twetereeze. Ekirala tulekeraawo ebintu by'abampaane ebyokutusuutasuuta. You guys, I spent 5 years in Turkey. 5 damn years in Turkey. Naye ebintu bye nalabako byewuunyisa. Nze sirina ddembe lya muntu lyennenyirira. No. Naye olaba oli sente afuna ntono. Naye alina okuteekawo embeera bandabe. Balina okundaba. Buli oli nakugamba ye buli kaseera abeera n'olugoye lupya. Alina okubeera n'olugoye lupya. Balina omulaba ye w'amaanyi w'akabi tebandabye bategedde baatidde swiri. Mukwano gyagamba twatidde naye tujja kulinda ng'ogudde. Ffenna tukusekerere. Mulekeraawo ebintu by'abampaane bankubakyeyo. Mulekeraawo ebintu by'okupulizinga abantu. Omwana ayogedde ekintu ky'okuvuganya. Seriously, ebintu by'okuvuganya bagundi balina okukimanya befuula bakabi nnyo okubalaga nti bakabi gwo-celebratinga gwogira kino gwoteekamu kino gwogira kino. Waliwo wedding party simanya wedding bagiyita basya wedding meetings. Gwoyino tugende mu meeting gyekali nataddeyo 10 kaatidde kakubaganye kakubaganye naye ezaako kaziteeka mu nsawo. Okitegeera ezaako kaziteeka mu nsawo kedevelopinga. Kagundi kantidde tebaatidde bakankanye ffe tebatutegeera.
gwolina okugwawaayo amabuga agasinga agabanno because oyagala abantu bakutye community ekutende gwolina gwokola kino but seriously bannayuganda tuli bazibu omwana nga bagambye bannayuganda olemwa bwe bamala okufunako sente nze I remember twali tugenda mu kalulu waliwo omuntu eyankubira essimu nangamba tuyambe otekemu sente mu kintu kino naffe otuterewo ne mugamba naye nange nina kuluyanga bagenda okuweereza naye omukyalo oyo bwe nagaana okucontributinga sente ku kintu kye yali ayagala nkole omukyala yampalana nga buli watuuka agamba banaye Sheeda Kruise banange kano banaye kino swiri ebintu by'okupulizinga abantu mu campaign gwoweereza mu kufiirwa gw'oteekayo I'm not saying okufiirwa kyannaku it is okay osobola okuwaayo but waayo ekyo ky'osobola banaye temwetema sometimes ekisinga okunewisa ne mubeera mu wedding meeting oli neyetema ku keeki neyetema smart music yetemye omuceere yetemye biki bandabye batidde nze ndi wakabi nze ndi boss lady nze boss lady nawaacha Nkubakyeyo tuzze emabega emirimu gye mukola mu factory emirimu gye mukola okulongoosa okuyiriba okusomesa abaana mmwe abakola mu maduuka tebibamenya akasente kamaako ke mukola tekabamenya banange mutugule tekakumenya ng'oli mu fabrika n'oyimirira for damn 12 hours ne bwe ziba 10 ne sente n'ozimalira mu kirabo wali eri gundi n'omugulira n'omugulira tujja beerayo nga tubayimba tubeerayo kuba ezo sente nange nali nziriddeko nalindidde ku sente ng'oli girlfriend yamuweereza ali Bulaaya bakuwa ekyonywa boss lady ayogedde ne tuzirya oli n'agamba ye munnaaye sister omwana aweereza akasente ne tulya ne tukuyimba okitegeera ne tuyimba erinnya lyo naye ngeno tukusuuta ffe tukola ki waliwo omuntu sijja kwogera kifo kuba omuntu oyo ajja kumutegeera waliwo gye twali mu kiraabu mukwano gwange nangamba gwe tofaayo jangu buzi mu kiraabu tulina omugagga oyimba buyimba linnya lye n'omusuuta ebyokunywa nayiwa omwana yayiwa ebyokunywa kumusuuta naye emirimu gye mukola gye mupatikana temukoowa abamu mukola emirimu gye sitasobola kwogera wano tegibaluma amaanyi ge muteekamu tegibaluma struggle ne haso ze mubeeramu nga mupulizinga muwasizza buli kaseera okyusiza omulenzi engatto buli kagoye akapya kaze bawa nga ayambala nnyo nga gw'oteekamu I'm not saying towa mwami wo kirabo because nange nkikola naye temukisussa mukola nnyo naye sente okuzisipendinga ne mwanguwa bawange wakabi baawo ayagala gundi ne gundi ugolowooza ali ku gwe wekka omukwano gw'okukyeyo nze wabula mbeewuunya you're pleasing others mu parties mu bigabo mu wedding mwe musonda ennyo kwegamba ogwo omukolo tegujja kugwa nga nze gundi tebampise tekijja kubeerawo eyo tekiggwa nga nze siriimu kiyanze boss lady biki weebwe ebyo abamu kummwe mumaze emyaka 5-6 ku kyeyo naye nga bazadde bammwe bakyanywera ne mu bikopo bya pulasitiika naye ng'oli eri ogula emyenge gy'akaliro kiraabu togivaamu boat cruise tozivaamu opulizinga buli muntu soogedde bubi ate si mu bubi but kansuubire nti abantegedde muntegedde bulungi omulamwa gw'olwaleero nkubakyeyo obutakulaakulana ate n'okujaajaamya ssente nga muziwa abasajja oba abawala abasinga bemusanga ku Facebook abamu bemusanga ku byeyo
gwe nobeera mu kiyumba omuwala bunaakucunya obwana ne bukukuba empi sente n'ogenda n'ozigwa n'oweereza omuvubuka gw'oli eri opatikana ffe tulye ffe twatambulire abaana musasulidde laavu twatambulirako omuyaaye ekyali waffe nga bamusuubiza sente ne tubula naye nga tutambula olunaku lulamba ne tutuuka ne batumansira ekisente ne tulinda ne bakituwa ne tugenda wali ne tukyozaako ennaku buli omu ne bamugabirako nange kansuubire Evelyn nti bekikwatako bawulidde nze ekisinga okunnuma nti munnayuganda ajja mu inbox Rashida nnyamba ntaasa omusajja yanzibye lwaki mwesevingira akasente kammwe banaye mukulaakulane nkyogera with experience because nyina abantu abamu benzize endabula ng'essaawa zino talina wadde ekikumi bali ku ttaka naye ng'ate akukaabira Rashida mpola bwe naddamu nkuwola eki ng'obadde eri olina obukadde bwo nga nkugamba save find ways on how to save kolayo waakiri ka business akalinamu akagenda okudevelopinga otandikireko obeereko banange twebeereremu seriously twebeereremu volume clear okay that's nice lastly but not least bangi muze mumbuuza ebintu bya Hong Kong musooke mumumiikirize noonye research wa Hong Kong sagala bawa bitannajja sagala kujjula bitannajja abalala bambuuza tips on how to travel mugende on my YouTube channel everything is posted there dating sites please visit my YouTube channel everything is also there. And those of you who are asking me that, who are actually telling me I should bring all those videos on Facebook, mukwano, luno lwoya lwa munnyindo, olwejjamu wekka, bw'oba kyoyagala kikuseeza. Good evening, Madina Nachibuule. Kyoyagala kikuseeza bwe ngamba dating sites bwe ngamba tips on how to travel to a foreign country without any connection kyojja bisanga ku YouTube. Please visit my YouTube channel but don't tell me mbu bireete wano ku Facebook nze wembirabira sirina data. How many you people you are funny? Last time nagamba banange ensonga ezanzija ettaki biki video yino yiri. Someone came to my inbox mbu nze sirina data ntwala ku YouTube. Mbu naye bimbulire wano mu inbox simanye kye kyakujja ettaki. Naye baana mwagala olugambo oli namusaba mu inbox ndumuwe nkirapinge up nkimuwe ye amalirize. No, if you need something ekigenda okutereeza ekyo ekiri valuable please visit my YouTube channel. I have videos there. Nonyamu video ekuyamba. Tips on how to travel to foreign countries without connections. Please use it. Abana batandise dda banyiga computer. Another challenge I have, mwe abangamba nti mulina obuzibu bw'okusaakinga. Obuzibu bw'okusaakinga internet, Google. Seriously, Facebook nyina 9,000 people. Sijja kusobola kuyamba buli muntu. Facebook na YouTube nyinayo followers balala ne ku profile yange nyina ba followers bangi. Sijja kusobola kolera buli muntu. Mbegayiridde bwemba ngambye nti tips ezimu nti olina kusoma, olina kunoonya mirimu ku internet, olina kukozesa internet. Please find people. Invest in yourselves, you guys. Banaye mweteekemu ssente. Mweteekemu ssente baddiya. Hey, baddiya mweteekemu kasente. Tosuubira nti buli kimu kigenda kusangawo kakeeka. Okitegeera? Bw'oba oyagala dating sites oba onoonya musajja ng'oli serious, teekamu akasente ekiro na misana onoonye.
Yeah, somebody said yeah, they settle for less. Yensonga lwaki bantu mmwe abamu mulemererwa naye ate nga sente ezimu abamu muzirina naye muzikwatirira. Invest in yourselves. You people, I have a lot of messages. Video eno njagireta. But I have a lot of messages ezisinze okunzita wala izinnumya n'omutwe. But network today is poor. Seriously, nga wentudde we network weesinga. Sikitegedde ekyo. Sikitegedde kuba waneeno ne kugundi ndaba eri clear. Anyway, I always tell you, video eno entamiza, like I have so many questions. Buli kaseera omuntu n'otekayo video eno nagamba I want a white man. N'otekayo ka video kali please a white man. I also want one. Banange nga muli bakodo. Banaye mwe mweyagaliza mwekka. Ffe temutubuulira. Nze nkonekitinga. Nze people invest in yourselves. Invest in yourselves, guys. Eyo video ngenda gireta. Video genda okuddako egenda kubeera why people get travel scams. Lwaki baba oba lwaki baba fera okutravelinga. Eyo video naye ejja. Naye nga video y'olwaleero ebadde kuba nkubakyeyo okuba nti sente zammwe zonna mulemeddwa okukulaakulana muziwa basajja n'abagirls. Mwagala kupulizinga gwesema omulenzi n'obeera n'abasajja n'abawala basatu e Uganda nga ne mu nsi gy'oli oyinayo kati onookulaakulana ddi? Onookulaakulana ddi? Omaze emyaka 5 oli mu nsi toddangayo Uganda naye ng'ogamba olinayo omuwala gw'oweereza akasente omulabira omusasulira renti omusasulira buli kimu gw'osuubira ali awo alinze ggwe ate gw'oddayo ngunamusanze ali lubuto. Bannange twebeereremu. Kansuubire this time round temugambe nti ate banaye Rashida yatuvumye ate banaye Rashida ayogera bubi. Bannange buli ayagala okugenda e Bulaya nga toli mu kupapa genda ku video ya Sheeda Kruise tips on how to travel. Bannange zikoledde abantu nga topapa mwabagala okola obwaba maid oba obwaba nani okulabirira abaana mu nsi za Europe nga tukyayogera kansooke mbanoonyeze waneeno site emu egaba emirimu egiri genuine. Erinnya ndyerabidde bannange. Waliwo site egaba emirimu eri legit, very very legit. Naye ngyerabidde. Lindako. But bwe ngamba nti ngenda gibawa banaye muteekemu ssente because lwaki ngamba nti eri legit bwe nali ndi e Turkey nanoonya emirimu ne gimbula ne ngamba kangendeko ku site eno nenteekayo application yange nenjijjuza bulungi nnyo. Bwe namala ogijjuza nensasula $, by then zaali 5. Invest in yourselves. Nensasula $5 nentandika okusaachinga. Seriously nafuna omulimu ogutali gumu egitali ebiri ne bampita okulabirira abaana nenkola. But I invested in myself. Nensasula $50 nga subscription on that site. But you can as well pay money how much they pay right now. Naye you can as well pay a subscription fee. No searching at day and night. No sabe emirimu egiri mu nsi ez'enjawulo. You get contacts with those people. Ne bakuwa emirimu ne bakuyita mu nsi za Europe. Muve mu by'okwetuulako, muve mu by'okunkaabirira. Site bagiyita Great Opera. Kandabe oba ne kugundi ekyaliko wano. Ekyaliko. Site bagiyita Great Opera, abamu bagiyita OPA, as in AU
PAIR, Great Opera. Mwabagala okola obwa maid mu nsi ezo, please use it. Nze nagikozesaako nensasula nedabirira abaana ekyo nakyo nenkiyitamu, and basasula mu hours nungi, basasula mu dollars na euro, because by then boss wange yali asasula mu euro. So mugezeeko okukola ebintu ebyo. Tips on how to travel to foreign countries without any connection. Toinayo muntu gomanyi, toinayo kiki, those eyo mwabagala okubeera ba maid mwezi ensi zibayamba. N'ekirala mwabangamba abagala okujja ku Nkongo, nabyo mubikozese, musabe okubeera bannani. Wano abaana abamu abakola obwa housemaid oba obwannani oba obwabiki babasasula $2.5 n'okwambuka, abamu $2.5. Nakyo mukikole, kijja bayamba. Okiwulira? Tuddiremu bambi. Sanyu Dorothy mbaddiremu, kyagala kuddiremu video yonna. Sanyu otomedde, simanyi kikyo ngamba kuddiramu. So eyo site mugigoberere. Anyway, nja kuleeta sites ezimu ez'enjawulo ndabe nti nno nzibawa musobole okusabako mirimu, but visit my YouTube channel. Ngenda giteeka ku YouTube. Eyo ya sites ze mulina okusabirako n'okufuna emirimu n'okufunamu abansaba abazungu. Banaize eddundiro ly'abazungu sirina, naye nyina factory ngenda babajjira abazungu badiya. Badiya ngenda babajjira abazungu. Enrique site y'abawala. For boys I will search. Omanyi njagala nnyo bawe ekintu nga nkikozeeko. Seriously, njagala nnyo okola ekintu nga nkikozeeko. Eyo bagita Great Opera. Great Opera. Naye okufuna addresses z'abantu abo ne contacts, it is easier ng'osasudde, because nze nagikozesaako nga ndyettaki nenfuna emirimu egyo ebiri kulabirira abaana. So if you want, invest in yourselves. Sagala byoli kujja kungamba mbu naye mpa site za kusasula ate za sente nnyingi. Because also some people have been telling me the same on dating sites. Kyokka otuwa site zonna za kusasula. Bannange tekyali bya bwereere. Tekyali bya bwereere. Learn to invest in yourselves, but dear. And those of you who want to become nanny oba au pairs, kintu eyo site egenda bayamba. Okujjako mpozi nga oyina kisiraani nga kwegamba mwoyo omutukuvu toli cleansed, but abaana bavudde Uganda, because ogendayo nofuna site ads and bofuna abakuweereza messages ebiri legit oba emails, tokyamukirire nnyo. Please reach me out, ndi ready okuyamba. Nja kubuulira oba gundi eyo eri oke oba teri oke, oba omuntu akontaktinze ali mutuufu oba si mutuufu. I wonder why people don't want to invest in themselves. Nange simanyi, banange nze ne-investing. Era I really feel sorry for people who keep telling me, hey, I invested in myself. Nengera modeling natuusa ku ddaala gye nasangamu omwami. But dear, bw'oba oyagala omwami tagenda kusangayo mu katanga gy'obeera. Invest in yourselves. Mutambuleeko bw'oba oyinamu n'akasente, linnyako ku nnyonyi. Gendako mu bifo eyo video nja gireeta luvannyuma. Ffe abalenzi tweteekamu. Mweteekemu. For boys, I'm going to also search. Lwakuba leero nazze seetegese nti ngenda babuulira eyo. Just kizze buzine ngamba kankibawe. Those of you, naye bw'oba ofunye ku site eyo, please genda juza form bulungi nnyo, juza ebituufu ebiriyo. Naye eyo site bw'oba osukka emyaka 3 oba 28, mukwano totawaana. Ndowooza balina limiti abagenda e Bulaaya naddala mu Europe okuyita obwa opera, naye ng'abantu babayita already waliyo abatandise. I am so happy that mulimu abantu bambi seriously abatwala ebintu byange ebyaddala ne babikola.
nze nkyewuunya nsanyuka nnyo okulaba nga abantu batwalira ddala amagezi gange ne bye mbagamba. Email ki gye tukozesa? Email yo olina kukozesa email yo, just ogenda nojuzaamu, just genda ofiringemu byonna byonna nga bwe byetaagisa buli kimu, kasita obanga oluzungu olumanyi kitambula. Naye waliwo ekintu kyerabadde njagala ogamba wali nti abangamba temusobola kusoma bugoga abatawaanya, temubimanyi nnyo. Bane munoonye abantu ababimanyi babayambe, munoonye abantu ababimanyi babayambe, babakolereko. It will be easier for you. Otherwise nze kijja bakizibu ba sweet, nina mikwano gyange, nina abafamily nabo nyina obayamba. Kati ate bwe nayamba ne ba followers nga ate nabo zira ku computer n'enjinyiga. It is too much for me. Mukitegeera? Nenga bane mukozese internet bulungi nnyo. Lwaki ongamba nti bagiganye, email bagiganye? Then mbasi kutegeera Jacinta, email yo baba bagiganye, awo mbasi kutegeera. Just genda okemere Great Opera. I think sitegeerekese bulungi oba. Great Opera, bw'otuukako kuliko about Great Opera Child Service, eri www.greatopera.com. Then bw'otuukako teekako join for free. Okitegeera? Then bw'onyiga join for free, juzaamu amannya go, waliwo bagiyita quick registration. Juzaamu amannya go, you save and continue. Oyongere bwe batyo oddemu ebibuuzo. I really don't understand what you're saying, but I think kyenyinyonyodde bwe kiba kikulemye noonya ku computer wizards bakuyambeko. Yes, for the boys I will search. I think you'll get the bingi. Thank you guys for listening to me. I love you guys. Thank you. Mwenna buli ajja abazze najjayo katono n'agenda kasita obanga otuteyo ekitone ekyo n'ojja oluvannyuma era n'owulirizaamu. Bambi visit my YouTube channel. Nteekayo bingi ebisinga wano ndeetako katini naye eri gye nsinga oteeka ebingi muvisitinge mufunemu. Please visit mufunemu. Baboys otwerabira nnyo. Baboys sibeerabira. I am going to come up with something. Nja kubabuulira. Nkyalina kye mbafumbira kuba bangambye wano mu Hong Kong. Mwabangambye mukola bwa security ku bizimbe, mu kirabu, mugaba mmere, biki. Byonna nja kujja mbibabuulira. I will still get time lwakubanga ebyokola nyina bingi, mbeera ne video nembeera nekino, this one distracts me bwentyo. But I love you guys and please mugizeeko ne bw'oba tonnatuuka kwagala kutravelinga leero kukyusa nsi genda mpola mwabasomako musabe kuzi scholarships, musabe mujuze ku bintu bwe bityo, temubuusa maaso buli ka opportunity akajja kajjuze ebisigadde bijja kusangayo. Okitegeera? Bambi Alexo, I love you too mukwano. Mwebale kunjagala, mwebale kubeerako ku Sheeda Kruise YouTube channel is my channel, my YouTube. Please follow me. Please follow me. Go watch my videos. I'm always there with nice things. Ebigenda okuyamba omuna Uganda okulaakulana. Thank you. Maybe by the end of this week I'll be posting a video, bitter truth about Ugandans. Eja already najigira. I have so many videos, right? I have more than 180, I don't know, 180 or 100 and something. So I have a lot of videos. Please go and watch. I love you. I think kambaleke nemeba malira data. Next video jakuba why people are always scammed, why people get travel scams. Lwaki muna Uganda bamufera nnyo okutambula ogenda e Bulaaya. Kinuma ate teri kisinga kunuma. Recently
nga ndi e Uganda oba zaalibadde 4 months ago kati nnyina gwe nagamba nga banetotomera omuntu oyo takutomeza amazima ddala omwana bamutomeza ali Dubai. You guys bwabeerawo omuntu ali e Dubai, not Dubai, ali Abu Dhabi, ng'osobola okunfunirayo omulimu gwa maid, nyina omuntu ali stack eyo, mbeegayiridde bambi get in my inbox ombulira kwabeerayo omuntu mbutuufu ng'oli serious ng'olina omulimu gy'ogumanyi ogw'obwa maid oba housekeeping oba bikoze bitya house manager byonna. Please help me. Nyina omuntu ali stuck bamufeze mbeegayiridde bakwano, mbeegayiridde oba nfukamire mbeegayiridde munyambe omwana bamufeze naye munyambe mwana bamufeze bambi munyambe wabeerayo omuntu alina akalimu antaase tusobole okulaba nga tuyamba muganda waffe oyo. Please, thank you for watching my video. I love you guys. Mukyala Nkwaya agenze, mwebalire ddala.